Muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino nebaza Mukama olw'omukisa gwakuwadde bwakuleseewo ng'okyassa omukka ogw'obulamu. Weebala okuwuliriza ebigambo bino, weebala obigabanako n'abalala, weebala okubigoberera nga tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe ogukwatagana ku maka. Amaka Zaabu, ekyo kitegeeza abavubuka buli lunaku era buli kiseera, era tubajjukiza twe banaafaayo ennyo ne bagatandika bulungi mu kugassaamu ekitiibwa banaagafunamu ne bagasanyukira. Amaka tekibanko kifo kya nnaku, amaka kifo kya ssanyu, amaka kifo kya buwanguzi, amaka kifo kya kuleeta mirembe, amaka kifo kya kweyagaliramu. Olw'ekyo muganda wange ne mwannyinaze omuvubuka wenna gy'oli ng'owulira ebigambo bino, nsaba Mukama akuwa omukisa ng'oyongera okwagala amaka, ng'oyongera okugenyumiririzaamu, ng'era yongera okumugulumiza okuyita mugo. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku Christian Courtship and Dating. Nkiyise Christian Courtship and Dating kubanga ekigambo kino dating ne courtship kitegeerwa bulala eri abantu ab'enjawulo ne mu mbeera ez'enjawulo. Bangi bwe bakitunuulira tebamanyi makulu gaakyo, tebamanyi mugaso gwakyo, tebamanyi na lwaki bakikola. Olaba waliwo n'abakkiriza ti dating and courtship bantu basobola okubeera bonna, beebaka bonna, basula mu nnyumba emu naye nga bakyadeetinga. Kati yo njagala tuveeyo, njagala twogere ku dating and courtship ey'ekikristaayo, entegeera ya Katonda era ey'omwoyo ku kino. Bebulaniya 13:4 yatugamba obufumbo butukuvu n'ekitanda kirongoofu era bwa kitiibwa eri bonna, naye abakaba n'abenzi Mukama alibasalira omusango. Olw'ekyo muganda wange ne mwannyinaze, obukaba n'obwenzi si kitundu ku nteekateeka ya Katonda. Tewaliiwo we tubeerera mu kweteekerateekera amaka obukaba nga bulinamu ekifo. Kyenva njagala twogere ku ngeri okukwanagana gye kubeerawo, kubanga abavubuka bangi tebamanyi nti n'okukwanagana kwa mugaso, ti n'okukwanagana kwa muwendo. Eyo amaka gye gava, eyo amaka gye gazimbirwa. Twogedde ebigambo bingi: omubeezi omutuufu, omulaba otya, weeteekateeka otya okumulaba, weeteekateeka otya okufuna amaka n'ebirala byonna. Kaakati olwaleero twagala twogere ku oyo amaliridde okutandika amaka. Biki bye yanditunuulidde, biki bye yanditaddeko amaaso. Si ekyo kyokka, naye yandyeyisizza atya mu kiseera nga bakwanagana ne munne okusobola okutuuka ku maka gano ge banajjamu zaabu nga bwe tugayigako. Katusabe. Mukama tukwebaza kubanga otuwadde omukisa okubeera abalamu. Mu kiseera kino tugenda okuyiga ekigambo. Jangu otulungamye otuyigirize ng'ekisa kyo bwe kiri. Bwe tusabe n'okwebaza okuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ebigambo bino byombi bya njawulo, newankubadde ng'abamu baagala obbiteeka mu mbeera etasobola kubyawukanya, naye ekigambo dating kirala ne courtship kirala. Dating is seeing someone and getting acquainted to one another for a serious relationship. Mu bufunze, dating kwe kulaba omuntu n'oyagala oyongere okumutegeera musobole okuyingira enkolagana entuufu. Ekigambo twakigandawaza relationship. Ate courtship is spending time with someone you are in a serious relationship with, that is to result into marriage. Courtship kwe kumala obudde ng'oli ne munno, ng'obudde obwo mubumala mwongere okuyigaŋŋana kubanga mugenda kuyingira bufumbo. Olw'ekyo dating yeesooka courtship. Courtship ebeeramu abantu
abakkiriziganyizza nti ye twagalana era tulina ekigendererwa ekifumbiriganwa. Dating ebeeramu abantu abatannaba kukkiriziganya nti baagalana naye nga bakyakinoonya mu bulamu bwabwe, bakyanoonya chemistry wakati waabwe. Abantu bano ababeera mu dating babeera si bafumbo, babeera tebakkiriziganyanga nti twagalana naye ng'omuvubuka ayina kyalabye mu muwala n'atandika okumutunuulira nga potential wife, n'omuwala naye n'atunuulira omuvubuka nga potential husband. Dating is all about finding a committed relationship. Dating teyina kirala kyonna wabula oba onoonya omuntu gw'onaayingira naye mu relationship. Bwe mumala okuyingira mu committed relationship, olwo ne mutandika kye bayita courtship, ekibatuusa ku bufumbo. Lwaki dating yeetaagisa? Lwaki okukwanagana kuno kukulu? Ekisooka, dating tukyetaaga kubanga ekuyamba okumanya ebintu ebikulu ku muntu oyo ebitandikirwako kye tuyita basic factors. Biri bye twayogerako. Dating mwomanyira munno yasoma oba teyasoma. Ebyo tebabimanyira mu maka. Kyantiisa nnyo abantu okuyingira mu maka nga tamanyi nabbaawo erinnya lyakubiri. Mu dating oyigira ono amannya ge yaani. Abaana abawala n'abalenzi tebakifaako. Bino ebya dating tebabitwala nga bikulu. Olaba omwana omuwala ng'alina akazigo, alina akabina, alina entumbwe, anyirira, afaanana bulungi, omuvubuka nga yeetikka. Omuvubuka ye ssennyonga, omuwala ye nnannyonga. Bamala kutuuka waka nga n'omukwano gunyinyitidde, tebayinza kweta lwe bazuula nti baaluganda. Ne batandika okutawaanya abazadde, ne batandika okutawaanya obuwangwa, ne batandika okuleeta ebintu ebiswazaswaza, nannyonga ng'oyanjula ssennyonga mu maka gaani. Dating ekuyamba okufuna ebintu ebiri basic. Abamu muyingira mu bufuma tomanyi na linnya lya bbaawo, omanyi kimu ye Niki, omanyi kimu ye John, tomanyi na liddako. Dating ekuyamba okumanya ebintu ebisookerwako. Amannya g'omuntu yaani? Abeera wa? Akyasoma oba yamaliriza? Bazadde be baani? Baddiini kiye wanzikiriza ki? Ebyo bitegeera mu dating kubanga munyumya. Singa wa CID naye ng'okunyumya okutegeera omuntu. Ekyokubiri, dating ekuyamba okumanya someone's preferences, likes, dislikes ne behaviors. Dating ekuyamba okumanya omuntu biki byayagala. Mwomanyira nti onayagala nnyo omupiira, mwomanyira nti onayagala nnyo ebyemizannyo, mwomanyira nti onayagala nnyo okubaka, mwomanyira nti onayagala nnyo okulya. Bw'aba alya nti anyumirwa nnyo obummonde nti ono ye wa kawunga. Biki byatayagala kulya nti oyo akawunga kamugo takalya. Muno mwomanyira enneeyisa ennyangu ez'abantu, ennyangu ennyo. Ali atya, yeeyisa atya, mukuumi wa budde, mwegendereza, tabifaako, musanyufu, ayagala nnyo emboozi n'ebintu ebirala. Mu dating mwe tuyigira ebyo nga tonnaba na kwekomiitinga eri muntu, naye omuntu n'akukwanira ku WhatsApp, tonnaba na kumulabako na maaso. I love you, I love you. Ebyo ebizibu ebizze mu online dating. Dating kitegeeza nti omuntu muyige mu bintu ebyangu, basic factors ebisookerwako, munnange bijja kukuyamba. Naye ojja kufuna obuzibu bunene ng'omaze okudda mu I love you, omaze okukkiriza love, naye ng'ogikkiriza n'omuntu gw'otagenda kuba naye. Dating mwomanyira n'omuntu akudatinga mufumbo, kubanga nabyo gyebiri. Oli abeera n'abaana be n'omukazi nga yalina gye yabakweka. Kati bw'otayita mu process eno ey'okudatinga omuntu, tomanya bintu bisookerwako. Kati gwakeera obukeezi, yakeera obukeezi ku makya n'ogwa mu maka, n'ozuukuka ku makya ng'oli mufumbo. Bino tewabimanya. Kati obitomeredde mu maka, tolina kyabikolera. Lw'oyiga nti omusajja musoga, lw'oyiga nti omusajja muluulu,
lwoyiga nti omusajja muganda ng'olina lubuto. Olw'ekyo dating eri important kubanga etuyamba ku bintu ebisookerwako. Abavubuka bw'olaba omuwala n'omwegomba waayo akaseera omusinkane munywemu kakyayi mwenna, mutambuleeko mwenna mu kifo eky'olukale. Okiraba olyoboka ku kkanisa, yes, kale mwabali ku online ng'oli wala munyumyeko mu WhatsApp omanye omuntu yaani gamba kikuyamba okutegeera omuntu ono nga tunaba kuyingira committed relationship. Mbagambe bwe mbeera mu dating temuba bafumbo. Someone is not your partner naye mukwano gwo, so don't take it serious. Abaana abawala bangi beesuula eddalu. Omuvubuka olumutwala okuddeeti kati yafuuse bbaawe, bw'amusanga n'omuwala omulala mbu andisappointinze oli mulwadde. Dating tebannakuwasa, oli sina bbaawe, oli mukwano gwo. Alina n'eddembe okudeetinga abawala 8, nawe omuwala olina eddembe okudeetinga abavubuka 10, kubanga tewali n'omu gwe wali wookomitinze mu relationship naye okyabalaba obanga ddala oyinza okufunamu omutuufu. Ekyokubiri, be free and open so that everyone gets to know one another. Beera mwanjulukufu eri ebintu ebyangu. Bwe mugenda mu dating yogera ebintu bintu. Bannayinze ninayo omwana, bannange nazaalako, nasoma nakoma mu pittu, tyanze nina degree, nasomera gindi, kubanga bye byangu byogerwa. Tokonfininga bintu. Muno n'amala okutuuka mu relationship n'akukkiriza n'asalawo akugoberere agenda okumaliriza ng'ate ebintu byazuula bipya. Muli mu courtship muteekateeka mbaga nga lwazuula nti ate wawasaako dda. Be free. Okyogereko ne munno nga kyangu akimanye obulamu bwe bubadde butya asobole okukola decision ey'okwagala ng'afunye ekifaananyi ekituufu. Tuyiga ku dating ne courtship. Tugambye nti dating kwe kusinkana omuntu omutegeere osobole okulingira naye mu committed serious relationship. Ne tugamba nti courtship kwe kwekomitinga eri omuntu nga relationship gye weekomitinzeemu egenda kubatwala ku bufumbo. Bavubuka bangi bino babibuuka kubanga balabanga ebibamalira ebiseera. No wonder amaka si zaabu gye bali. Bavubuka bangi tebabifaako, beesanga mu bbaala, bambeesanga ku kkanisa awo nga batambula mu pathfinder mu gundi mu senior youth, bambeesanga ku mutimbagano ku WhatsApp. Ebyo byonna ne babibuuka ne batabifaako. Oli azuukuka mufumbo tamanyi na courtship kye kitegeeza, tadeetinganga nako, azuukuka ali lubuto. Kale enkomeero ya byonna n'abanga yabuuka step enkulu ennyo eyandibadde muteekerateekera amaka amalungi. Mbategeezezza tikirungi nnyo mba mu dating mumanye ebigendererwa ebirimu. Ekisooka, omuntu gw'odatinga si balo. Alina eddembe okudatinga abawala abalala 5 kubanga talina n'omu gwe yali agambye nti nkwagala oba ngenda kukuwasa. Ekyokubiri, mubeera nga mudatinga kikulu nnyo mubeere baggufu era banjulukufu. Yogera ebyo byokka by'olowooza nti omuntu yeetaaga okubikumanyaako. Tosirikira bintu bikulu kubanga olejja kuyingira mu committed relationship. Yensonga lwaki mufuna disappointments nnyingi. Omuvubuka ayogera naawe anyumya naawe toli mwanjulukufu. Ayogera ku by'okusoma ko toyagala kubyogerako. Ayogera ku bazadde bo toyagala abakubuuze. Ayogera ku kika kyo toli mwanjulukufu. Oli munyarwanda oyagala mugamba nti ndi muluuli kubanga oteebereza nti yandiba omuluuli. Buli wotaba mwanjulukufu mu dating ofuula courtship n'obufumbo okubeera ekintu ekizibu. Ge maka g'owulira nga abantu badoboozawo wiiki 2 okufumbirigana ne babivaamu kubanga omuwala alina kyazudde omuvubuka kye walimba. Beera mwanjulukufu. Tewali nsonga na lwaki batonyola level ko wakoma kusoma yeeyiyo. Ne bw'otaginnyonnyola era tewasoma, ne bw'otaginnyonnyola era wasoma. Kati yonna gy'ogwa ensonga terina buzibu. Olw'ekyo beera muntu omwanjulukufu. Ekyokusatu, take your time to understand and get more acquainted to someone. There is no rush. Twala obudde bw'okutegeera omuntu. Twala obudde bw'okumumanya. Twala obudde bwo okutegeera omuntu ono yaani era afaanana atya. Buli w'otwala obudde bwo okutegeera omuntu kikuyamba nnyo okusobola okufuna omuntu omutuufu gwe weegomba okubeera naye mu nkolagana. Olw'ekyo njagala okutegeeza abaana abawala awamu n'abaana abalenzi abawulira ebigambo bino nti kikulu nnyo nnyo nnyini ddala to take your time. Tewali akugaana kutwala budde bwo. Obudde bwonna bubwo. Eddembe lyonna liryo. Toyina kyopapa kutuukako. Vubuka ayinza okundekawo omuwala ono
musumba omuwala ono bayinza omuntu alako kati n'olyoka odduka n'olyoka obuuka n'ebintu ebikulu n'olyoka tofaayo ku bintu eby'omugaso kubanga omuwala bagenda mukubbako n'omaliriza nga amaka gosse waakiri twala obudde bwo ozimba amaka amatuufu okusinga okupapa n'ozimba amaka amakyamu toyina kikupapya twala obudde bwo otegeera omuntu nga tonnaba kugamba ayiddu simanya ayiddu bajja ne bafukamira mu maaso gammwe weriyo maremi bakukwatiriza toyina na nsonga yonna gy'otegedde bulungi ne batandika okukwambaza akaweta enkomero ya byonna nga naawe oyingidde mu mbeera ezirimu okukkiriza ebintu ebifaananako bwe bityo. Olw'ekyo kye njagala nkutegeeze muganda wange ne mwannyinaze kye kino ti bwe tubeera mu dating tulina okumanya nti obudde bwonna tubulina okutegeera abantu bano. Ekyokuna ky'olina okukola mu dating make it a beautiful moment and a joyous one. Embeera gifuula ennungi. Vubuka otwala omuwala ku dating toyinza nagulayo sowaani ya chips, toyinza nakugulayo kasoda nemugenda mu dating weyagula bweyaguzi. Mwana omuwala yambalako bulungi, yambala mu ngeri eraga nti ddala naawe oli mwana muwala ow'omulembe guno. So si kulowooza nti ogenda kwambala ng'ogenda ku dating ng'agenda okuziika oba mwambala ng'abagenda okubatiza. Olw'ekyo kikulu nnyo to make the moment beautiful. Mugende mu kifo ekyenjawulo. Bavubuka mbeera mu dating omuwala n'omudatingira mu lujja lw'ekkanisa n'abakadde baliwo lwe batunula abamu madatingira gye mugabula mmere sima famire yaani ne mutuulawo bali bagabula emmere wano oli mu dating. Ebintu ebifaananako bwe bityo biremesa dating okubeera ekintu ekiri beautiful and joyous, okubeera ekintu ekiri beautiful and joyous, okubeera ekintu ekyokweyagaliramu. Olw'ekyo nkusaba ng'omuvubuka ekyo okitwale nga kikulu mu bulamu bwo. Bino toyina kubikola mu dating. Don't finish all in one day. Toyinza kudatinga muwala lunaku lumu n'omaliriza nga byonna obifundikidde, nga byonna obitegedde, nga byonna obimanyi. Waakiri emirundi 3 waakiri 5 otwale obudde bwo obumala tobimaliriza byonna kwolwo lwennyini n'otuuka kwolwo n'omutegeera kwolwo n'omuyiga kwolwo n'omanya byayagala kwolwo lwennyini n'omugamba njagala nakuwasa. Ekyo kikyamu. Twala obudde bwo kubanga obwetaaga olw'okuzimba amaka aganaawangala era aganaabeera amalungi. Avoid losing control of your desires. Bwe tubeera mu dating kikulu nnyo okwewala okuluzinga control. Vubuka mugeze mu dating odatinga muwala wakamulaba mulamula mukwatirira yagala kisi oyagala peke oyagala haga toyagala givaamu anagenti uyo mukazi wo. Control your feelings, beera wa buvunaanyizibwa weekuume weerage nti oli musajja alina control. Guma fa kisiiri nywera kubanga ekiseera kijja kutuuka ekituufu. So kikulu nnyo bwe tuba mu dating ne tutegeera do's and don'ts ezikwatagana ku nsonga eya dating. Then courtship, ekirala ky'otalina kukola mu dating, stay in control of your feelings until the right time. Ekyo nkyogeddeko. Ekyokuna, musinkane mu kifo ekiri open, musinkane mu public places, so si mu kafunda, so si mu mbeera ey'akafunda. Kyetugamba bavubuka bangi mwagala okuyingira dating mu bufunda. Abamu mudatingira wammwe gye musula, olina akazigo gy'osula, kati gy'odatingira eyo omuwala gy'omuyita gye odatinge. Tebadatingira mu makaago, datingira mu kifo ekiri public, ekifo ekirabwako ekitegeerekeka abantu bonna bayinza okukulabira, osobole okwewala ebintu ebifaananako bwe bityo ebiyinza okukuyingiza mu mutawaana. Weefuge kubanga kikulu osobole okwewala n'abantu okwogera ebigambo ebitasaana. Mmwe abadatinga nga muli ku mitimbagano namwe musobola okukikolera okwo. Tewali akugana kusinkana muwala ku mutimbagano, naye naawe kikozese mu magezi. Bwe muba mudatinga ku mutimbagano beera muntu kwa buvunaanyizibwa, beera muntu mwerufu, beera muntu mwanjulukufu, munne muwe obudde, laga nti ofaayo, yogera ebigendererwa byo, kibayamba okola dating enaavaamu amakulu. Courtship, oluvannyuma lw'okuba mu dating ne mukkiriziganya
nti bye mwagala ne bwe mwetaaga n'ebiruubirirwa n'ekyemuli kikwatagana, olwo wabaawo kye bayita okukkiriza kuvaawa. Omuvubuka agamba omwana omuwala ndi kati njagala tuyingire mu relationship egenda okututuusa mu bufumbo, era n'omuwala n'agamba nti ye. Courtship tetandika okutuusa nga mwembi mukkiriziganyizza nti munaakola amaka. Bwe kuba akatanaba kukkiriziganya kukola maka, eyo si courtship, ekyo muli mu wrestling, muli mu kiganda. Courtship etandika nga mwenna mukkiriziganyizza nti kye mutandise kigenda kuvaamu bufumbo. Si nti kye mutandise mugenda kweyagalako bweyagazi. Si nti kye mutandise mugenda kubeera bubeezi mwenna mwebake mwenna n'ebirala, friends with benefits. Naye nga kye mutandise kigenda kuvaamu bufumbo. Bwe mukkiriziganya mwenna I love you, naye nga kye mutandise tekigenda kuvaamu bufumbo, mwe temuli mu courtship. Muli mu firimu ey'obuseego oba mugenda kuzannya pornography, kye tuyinza okugamba, tewali kirala. Purposes of courtship. Lwaki tubeera mu courtship? Ekisooka, cultivate love for one another, chemistry. Kati awo mutandike buli omu okuzimba okwagala eri omulala, kubanga ono agenda kubeera mukazi wo, kubanga ono agenda kubeera bbaawo, era mumaze okukikkaanyaako. Kaakati mutandike okuzimba okwagala okw'olubeerera mwembi babiri. Ekyokubiri, learn and understand deeper about one another. Kati awo otandika okusimira ebintu ebikulu ennyo. Bafamily members bo be baliwa, babeera wa. Ne wali abavubuka babeera mu dating n'omuwala tanaba kumukkiriza, amubuuza nnyina, amubuuza kitaawe, amubuuza gye bamuzaala, wala ebibuuzo ebingi. Naye courtship nga mumaze okukkiriziganya, kati buli muntu alina eddembe okubuuza ekibuuzo, kubanga buli kibuuzo ekibuuzibwa ne kiddibwamu kiba kikulu nnyo mu nteekateeka yammwe ey'amaka. Olw'ekyo buuza, abantu b'omusajja babeera wa? Abantu b'omuwala babeera wa? Tuukako ewaabwe olabyeyo, ne bazadde waabwe balabe bakutegeere nti gwakwana muwala waabwe. Ekyo kikuggyemu obufere. Bavubuka bangi temwagala gendayo, mudduka, mulinga abayaaye. Abali bagamba genda oleyo ku maama nga tukkiriza weekweka, kubanga olina puroguramu efubutuko, olina by'okimye. Ne courtship y'amazima abantu abaagala okutegera family members, genda olabe maama wa mukyala wo gw'ogenda okuwasa. Health check-ups muzikolera awo. Ne mugana ne mukebeza sickle cells, ne mukebera n'ebirwadde ebirala byonna nga bwe nabibannyonnyola. Possessions, ebyobugagga bye mulina, olinayo ttaka ki, olinayo nnyumba ki, ekibanja wakigulawa, ebyo byonna bikolebwa awo ku stage eya courtship. Olw'ensonga eyo kikulu nnyo okubimanya bino, era amagezi gano nga bawa mwewalire ddala ebintu byonna mu courtship bino wammanga. Ekisooka, mwewalire ddala online courtship. Musobola okudating online, naye bwe mutuuka kukkiriziganya muyingire relationship egenda obbafuula abafumbo, nkwegayiridde ekyo kibeere practical. Tokkiriza kufumbirwa muvubuka gw'otannalabako, tokkiriza kufumbirwa muwala gw'otannalabako. Obeera ku mutimbagano, mwana nakuweereza ebifaananyi, yenna anyirira, yeesiize, yeekozeeko emimwa gyonna, amaaso gonna, n'ogamba nti bannange ono n'abagereka waawa. Ogenda okumutuukako, oba enkuba n'emala emukuba n'emwozaako langi. Bamala omwozaako langi n'olyoka omutunulira nga weewuunya ate ono atolose mu kkuumiro kye ery'ebisolo. Kaakati kikulu nnyo abavubuka okwetegereza abaana abawala, nammwe abaana abawala okwetegereza abasajja nga temunnasalawo kubafumbirwa. Ekyokubiri, avoid fornication. Courtship eno etemptinga nnyo, kubanga oli omaze okwengeejinga naye, akukkiriza, asazeewo okufumbirwa, ebiseera ebisinga mubimala mwenna, kubanga muyinza kuba muteekateeka n'ambaga. Kati waliwo ekikemo kinene nnyo eky'okuyingira mu bukaba, naye mukyewale, kubanga obukaba butta amaka, butta ebiseera byammwe eby'omu maaso, bibaleetera obuteesigaŋŋana, buleeta ebizibu bingi nga bwe nja obbogerako mu maaso eyo. Mubwewalire ddala, kubanga obukaba bwe businza okutta courtship ezisinga obungi. Ekyokusatu, avoid secrecy. Buli kintu kyonna kye mwagala okunyumirwa mubeere mu public, mushoppinge mu public. Lwaki mugenda mu secrecy? Mwegalira mu motoka, ogende w'omuvubuka, mwegalira eyo sule, bigenda baviiramu emitawaana. Ekyokuna, always keep a line between courtship and marriage.
kino kimanye nga ngenda okumaliriza ebigambo bino. Oteekwa okuteekawo olukoloboze wakati wa courtship ne marriage. Ebintu bino byanjawulo nnyo. Abasinga obungi tebaluteekawo. Omanye ensonga lwaki omusumba akubuuza ne ku lunaku ng'oyambadde kadaali olina ensonga ey'amazima. Ekyamazima oba okyalina omukisa okubivaamu. Bwe mbeera mu courtship buli omu amanye nti wakyaliwo omukisa gw'ekintu kino obutakola. Oleme kulowooza nti olw'okuba omuwala yakkiriza, olw'okuba omulenzi yakkiriza Katono mwafuuka bafumbo. Nedda, kikyasobola okufa, kikyasobola obutakola. Kati kikulu nnyo okubeera mu courtship ng'okimanyi nti bino biyinza okulema yadde twakkiriziganya tufumbiriganwe. Oteekewo fall back position, otherwise disappointment ejja kukutula omutima weetuge. Kiraba, olw'ekyo nsaba Mukama atuwe nnyo omukisa nga twegendereza ebintu bya courtship bino ne dating. Dating gye tuba tutandikirako. Omuwala bw'omulaba gw'omuvubuka n'ofuna kye tuyita attractive filter n'agiyitamu ti yes oyo omwana mutuufu. Kasita amala okuyita mu kasengejja ka attractiveness filter, olwo kitegeeza nti kati dating esobola okutandika. Kati awo dating n'etandika ne mumanyagana ebintu ebyangu, amanya ge yaani, n'emikizo asinga okwogera, obuwangwa bwe, nga munyumyamu bunyumya abeera wa yakola na jjajjaawe na kkojjaawe n'ebirala byonna bwe mugenda okulyamu n'olaba kubanga ekintu kifuula exciting kibeere nga kya mulembe, sikola bintu nga bya mirembe giri egyedda. Ekirala bwe muyingira mu courtship mwegendereze kubanga courtship eno bw'ogikwata obubi amaka tegasanyusa, ne bw'ogikwata obulungi ng'oli mulambulukufu otegeerekeka bulungi eri public buli omu akimanyi, abazadde bakimanyi, enteekateeka zammwe bazimanyi, kyongera munnange okubafuula ab'amaanyi n'abawanguzi. Mukama abawa omukisa.